Kakati Awusigalo gw'olaba oyo akubidde boyfriend we nannyini lubuto mu maaso ga mukama we amutegeeze nti ali lubuto kubanga boyfriend yalimbalimba Awusigalo ono n'amugamba nti nja kukuwasa n'amusuubiza okubeera naye kati essaawa zino yamufunyisizza olubuto naye abadde tannamugamba nti ali lubuto. Mukama we bw'amukebedde ne bakizuula nti Awusigalo ono ali lubuto amugambye njagala okubire omulenzi nannyini lubuto njogere naye tuwulire omugambe nti ali lubuto ambuulire kyazzaako. Munaye nga bakwata ssimu bakubira boyfriend wono Awusigalo. Boyfriend olukutte essimu nga tannaba kumanya nti Awusigalo ali lubuto ebintu bisose ne bitambula bulungi. Wabula bwe bamugambye nti munnange ndi lubuto ananaagidde agambe bannange nze mundeke temummanyiira nze sizaala amugambye nnyabo noonya taata w'omwana oyo bulijjo Awusigalo ono mbu yeegatta n'abavubuka abasiika capati. Boyfriend bye bigambo byayogera. Boyfriend agamba bulijjo sikulala n'obulenzi bwa capati bulijjo nkola n'obulenzi bwa capati n'omala bw'ova eri mu bacapati n'omala ate n'ojja eno ewange olwo lubuto olwabali abasiika capati si lwange. Boyfriend bw'atyo bw'akola ki? Bw'atyo bw'agamba. Abo be bavubuka. Abo be bavubuka. Boosi wa Awusigalo ono agenza okuwulira nga mu butuufu boyfriend ebigambo byayogera asaana na kufuna mpi. Namugamba gwe kavubuka gwe wamaze okufunisa muwala wange olubuto omukozi wange ate oli mukulwegaana oli mukugamba mbu simanyi olubuto olwabali abasiika capati oyagala kati kulandika kutumanyiira tujja kunoonya tukusibe. Boyfriend ali gumita agamba nze tebe mungamba tebinkwatako olubuto si lwange mulukwate mulutwale mu bali abavubuka ba capati be bannannyini lubuto. Ozannya n'okuzannya beba bavubuka b'ennaku zino bo bakebezi baliwo kebera bukebezi kati nsaasira Awusigalo ng'ono Awusigalo Peru musaasira kubanga mukama we bw'abanga tamwagala n'amugamba nti kati njagidda mu kyalo obulamu buba bugenda kwonooneka wabula ate aba alina okufuuka omugugu eri mukama we singa mukama we aba amwagala ng'era amwetaaga. N'ebino ebintu ba Awusigalo babikola kizibu nnyo okusanga Awusigalo nga takola bintu nga bino. Kankutuuseko akatambi kano okeewulireko nga bakubidde boyfriend nannyini lubuto essimu olye n'ebigambo bw'edda byayogera mu butuufu ono bw'omukwatako nga yeggwe boosi wa Awusigalo toyinza butamusiba. Vidiyo yiyo nammwe Peru mulabe muyinza ogamba nti nimba mulabe Peru kati nkugambye kubira omusajja otunula biki kubira omusajja yanguwa ke kaseera nti kati naawe kati wafuuse maama omusajja ogambye abadde amanyoba wanje kati mukubire nno nze njagala omukubire mmwe Peru ali lubuto naye kati omanyi lwa bbanga ki ndo chembade njagala togamba tomanyi nze Peru muzunga ndi bulungi olyotya chembade njagala okugamba wangamba onjagala musimanyira ne waneno wevaawo genda kumpasa kati no bali kungo bawo ndi lubuto gwe sebo sako linda muko kati ni sebo jabaleko kale ono Peru ampadde nnambo kimanyi ti Peru ali lubuto kuba wanga naye wabula abasajja wanje naye gwe Peru bane nannyini lubuto omusajja omuwulira ali muga wanje nakola atya okimanyi nti tugenda kusiba gwe ssebo olubuto olulo wangamba waneno njagala nti nera nzireyo ewaka bampandiikira ebbaluwa onkime mu butongole
Mama nze kati nno Peru olabye Peru bulijjo wano okugamba omusajja wuuyo atujje nako mama nze mama omusajja atujjeeko mmwe Peru ogenda kola otya mama kakati mu butuufu abawala bano ba Awusigalo nze mbagamba nera nabagambye nti ebiseera ebisinga kizibu nnyo Awusigalo okumuleeta ewaka n'atafuna omanyi batero bwe baba n'abawala nga bakava mu byalo babeeramu kale ne excitement y'okujja mu kibuga excitement eyo ekola ki ebaawo nga bakatuuka mu kibuga era ebiseera ebisinga amaaso gaba gabatunuulidde ebivubuka ebisajja biba bitunudde ate obuvubuka obwo busika capati ku kyalo muganda wange simanyi wano basika capati simanyi buno obuvubuka buno obukuba puulu bwe butyo bubeerawo nga buswami ba Awusigalo bano bubaswama Awusigalo bw'agendako ku luzzi ne bugoberera era omuntu aleeta Awusigalo ewaka bintu bingi nnyo by'olina okwesibamu ebbiri okunyweza ba Awusigalo abasinga babapasula bakyalina waka Awusigalo amalawo emyezi ng'egi omwezi ogwokusatu aba afunye omuntu ogenda okulaba wish omuwala atandika kwekyanga atandika kwegira omulaba akunyooma takyayagala kubaako nakyakugamba ng'atandika kukola byayagala kumbe ye alina ekimuwaga emabega ate bano abawala batu bw'afuna ekimuwaga muganda wange gwe mukama we aba yamujja mu kyalo aba takyayagala kumanya gwe aba okulabanga kasasiro n'atakimanya nti eri gy'agenze ayinza okufunirayo obuzibu ate n'aba nga atajja kwetaaga gwe eno gye yava okitegeera oba ekintu ekyo kati ono akavubuka kamufunyisizza olubuto akavubuka mu kumufunyisa olubuto kamulimbalimba okumuwasa ne kamulimbalimba buli kimu bakakubira essimu kagamba omuwala ono atera okubeera n'abacapati ate nga kisoboka kizibu nnyo ba Awusigalo bano okubanga alina omuntu omugwala aba ajjukira buli omu amugamba bibye amugamba kino omulala amugamba kiri buli omu amulimba kike buli omu amusanyusa lulwe owa capati n'alyoka amusirikirayo kirolex n'amugamba kati kirolex ekyo nkikwadde kya bwereere genda okibwebwene okitegeera n'agenda n'ewoono n'amuwayo ku ssente kwegamba abeera atabaala butabaazi bw'ati abanga agi Awusigalo nga beeyagalira mu maka g'ababoosi baabwe era Awusigalo bano abasinga obungi bw'omuleeta n'olaba buli kaseera yeetuma kino yeetuma kiri omanya ayagala n'agenda ku dduuka n'agenda ku luzzi buli wamu agenda n'abyeko ekiziga anyereketa alinga ki omanya waliwo baba yeetega bayagala bamutegula essaawa yonna okitegeera naye essaawa zino ali lubuto kakyali kamulimba kalwegaanye bonna obuvunaanyizibwa butuulidde mukama we naye mukama woono Awusigalo omukazi mulungi kubanga omulala akwata n'akola ki n'akutwala butwazi mu kyalo n'akugamba genda dde wammwe sijja kusobola oli lubuto nti ye ndi lubuto n'akulinnyisa n'agenda nina gwe mmanyi yakizuula nti Awusigalo waali lubuto yamukebera n'alusangamu enkeera yakera muteeka ku ppiki mpaka waabwe yamwerekera nako n'amakinga sure nti atuuse nti mwana wamwe wuno mutuusizza nti ye ewanyi weewaawo namukebedde ng'ali lubuto nti ye yali mwana muto naye ng'ali lubuto luli myezi 5 naye nga luno nga omanyi olubuto lw'omuntu olusooka terutera nnyo kupinduuka nnyo kiri awo lutera okubeera muli nga lubuliddemukko katono lwali myezi 4 awo bagenda omukebera ng'ali lubuto
era mukama we yamukwata n'amuwerekera n'amakinga sure nti amutuusizza ewaabwe n'amulekayo n'amala n'akomawo. Ebiseera ebisinga babusigala bwe babasangamu embuto babatwala butwazika kubanga teri boosi ayinza kwagala kwetika buvunaanyizibwa bwa mukozi. Mpozi gye bali abalungi naye tebasangika. Tebasangika. Kale asi Michael Uganda YouTube channel koli mwebale nnyo okuba nti mugobera beekumira ku mukutu subscribing ate namba kuba nti twegattako osobola okuba nti osuba vidiyo gye mangu kutereddeyo. Mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankuumire mubeere bulungi. Peace and love.